Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. How are you? Nze Nalongo Nalwali nga nsinzira ku lusozi Kiwamirembe ebuga basese muli muteeyo bassebo ne bannyabo. Nje bali gyonna gye mutuusaako engalo, mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga, mwebale kwekumira ku mukutu ya bakatwegattako waliwo epeeseri ya subscribe bambiri koneko, then ekigaali ky'ekitunda waggulu kikoneko, waliwo n'akadaawo nako kakoneko, obe nga tojja kusubwa kyonna kye tuba tutaddeyo. Olwali njagadde tutunuulire lwaki ssente zikuyita mu ngalo. Ensonga eno etawanya nnyo abalubaale all the time, era at one point we realize nti ssente zituyita mu ngalo. Nazzikuno ng'omwana omulenzi bw'aba awezezza emyaka 15 atandika okukola ne kitaawe wano, aba yawasizza dda mwana munne eyakaza omukono emabega, era okugeza nga tugeze nti kuva ku myaka 9-12 manyi ffe bajjajjaffe bagambanga nti konooweka tokalinda kusaabaana, n'olwekyo omwana omuwala olwazzanga omukono ogusooka emabega nga bamunoonyerezaawo mwami, si byakutandika kwonoonekera awo ku luggya. So omwana omulenzi ono we15 awasizza mwana munne, ne bakola amaka gano bagakolera awo ku luggya lwabwe olwa kitaawe ne nnyina, era omwana omuwala abeera ne nnazaala we, nga nnazaala amuyigiriza bwe bateekeddwa okuddukanya amaka, ate ye omulenzi n'atambula ne kitaawe nga taata amuyigiriza bw'alina okuyimirizaawo amaka. Kale bwe batyo ennyumba y'abafumbo bano abato yabanga waka ku luggya, ng'ebiseera ebisinga obungi ebeera ya nsonga, era baabaganga emmuli ne bateekamu essanja, ne bakola amaka gaabwe. Basiibanga eri ewa maama, ng'omuwala asiibeeyo ng'akola mirimu, omulenzi yagenze ne taata eno nga baleeta tulo kwebaka bwebasi kuzaala baana. Omwana asooka yazaalirwanga awo ku luggya, era ne kitwalibwa nti kitaawe agenda akuguka mu ngeri y'okuddukanyamu amaka, okusakirira amaka ago n'okugayimirizaawo nga kitaawe yamutendeka. Kale mu ngeri eyo ffe kiki kye twakola? Twasooka ne tugamba nti bano abakadde bino eby'okutufuniranga, simanyi akufunidde omusajja, akufunidde omukazi, ebyo bya kikadde, owulidde. Tukyakoma okwo ne wajja okusoma kutujja ku bakadde baffe, ne tuba nga skills zino abakadde ze babeera nazo tetufunye mukisa kuziyiga ffe ng'abantu. Obeera awo nga kitaawe yaddukanyanga bulungi amaka, ng'amanyi n'okuva egyavudde ng'ayina ettereke lyaleetedde maama ewaka, gwe ky'otosobola kukola. Kale tulabe ffe abaana ba maama Nambi, ebyali ebyaffe tuwammanta biwammante, owulidde. Mbu obulo bw'Abanyolo kyokka nga bwajja ne Nambi, katugambe nti Nambi muki? Kale temunzigya ku mulamu. Ensonga enkulu eri nti lwaki ssente zimpita mu ngalo. Ensonga esooka, bw'otandika okukola ssente oba ng'otuuse mu kiti ekikola ssente, bakadde bo bateekeddwa okuwa omukisa era ne bakutongoza nti oli mwana wa bulenzi, ne waba wa buwala atuusizza okukola. Naye ffe ki kye tukola? Bwe tuba tunaakola ate waka tuddukawo buddusi, tetuwa mukisa bakadde baffe kutusabira mukisa nga tugenda okukola ebintu bino byonna bye tukola. Otolokawo butolosi bw'ogenze kukola. Oluusi otoloka olese amabanja, okoza abaana b'abendi,
embuto ku kyalo olwo nodduka mbu kati gwogenze kukola. Owulidde? Naye amazima ensonga esooka etuyisa ssente mu ngalo butaba na mukisa gw'abazadde. Era gwe bw'oba omanyi nti bakadde bo tebaatongosa kukola kwo, kye kiseera oddeko emabega, gulayo kasukaali, gulayo akanyama, sabbuuni, gomesi, kanzu, bibatwalire obalage nti obadde okola naye ng'obulamu mukisa gwabwe gwokka. Ate tobakaka kugukuwa, wazira kiddiŋŋane okutuusa bo lwe baliraba nga mu butuufu osaanidde okufuna omukisa gwabwe. Ate nammwe abazadde temukaluubiriza nnyo baana. Omwana aba ayagala omukisa gumuwe mu mutima omulungi. Abazadde ne baba tebaliiwo balina abasika baabwe. Saagala ogambe nti olw'okuba nze maama yafa n'olwekyo omukisa ngenda gujjawa. Maama alina omusika. Genda ew'omusika. Genda ew'omusika omusanyuse era omulage nti munnaye maama nkola naye tebitambula bulungi. Ndabika mbulamu omukisa. Maama nsaba ompe omukisa. Kale ajja kuwa omukisa ogwo. Taata ajja kuwa omukisa ogwo. Ojja kukola era naawe by'okola obirabeko. Ensonga endala etuyisa ssente mu ngalo, bajjajjaffe baali bakozi era abasinga ku bo baagala nnyo tukole bye baakolanga nga bakyaliwo kubanga babirinamu obumanyirivu. Naye ffe tusomye era mu kusoma kwaffe bye tusomye byawukanira ddala ku bo bye baali bamanyi. Era kati twagana ffe tukole ate ebyo bye twasoma. Kale kino kireetera empewo esinga obungi okubeera nga zo zidda wali wabbali ne zituula ne zitunula. Kino tekitegeeza nti ziba tezimanyi bye tukola, ziba zimanyi. Kye njagala obbakakasa nti kye tuyita empewo ziri more advanced, kebere technology wise, more advanced than us. Owulidde? So saagala ogambe mbu olw'okuba asoma kuvuga nnyonyi n'olwekyo bajjajja b'ekyo tebakimanyi. They do. No. Yeah, they know. Owulidde? Just gwe kubanjulira n'obagamba bajjajja omulimu tuvuga nnyonyi. Tufuniramu wa? Gye tukoma okugivuga, gye tukoma okufuna. Oba batusasulira buli mwezi naye nga kye tutateekeddwa kukola kwosa. Nti ye gye tukoma okukola emikwano, gye tukoma okufuna. Kubanga emikwano gino egy'enjawulo giba gitwettanira mu lutu zaffe era ne bakama baffe ne batuuka ne bamanya nti omuntu ono akola bulungi era ayinayo ba clients abajjumbize mu lutu ye. Owulidde? Kale mu ngeri eyo bajjajja ne bamanya wa we bayingiriramu na butya we bayinza okuyamba. Naye ffe kye tukola ebiseera ebisinga tubanyoomerera ne twefuula mbu tebategeera bye tukola. So ne tuba nga tetutawaana na kubannyonnyola biki bye tukola so nga baba babisobola era nga byonna babimanyi. Okusuulawo emirimu gy'abajjajjaffe kituleetera okuba nga ssente zituyita mu ngalo. Oyinza okubaawo nga bwe tugambye oli pilot w'ennyonyi naye nga jjajjawe yali mulunzi era ng'amanyiddwa. Kale kisingako omulimu gwe n'otogufeebya. Togufeebya bambi. Bw'aba yali mulunzi gulayo ekyo kye yali alunda kiteekeko agenda okukirabirira. Omulimu gwo gutambule nga n'ogwe gutambula olabe oba ddala ssente zinaakuyita mu ngalo. Ekirala ekituyisa ssente mu ngalo butaba na nteekateeka. Omuzungu kyayita planning. Kireetera ssente okutuyita mu ngalo. Waliwo kye bayita New Year's resolutions. Tutuula ne tuwandiika biki bye twagala okutuukiriza mu mwaka guno. Ne tukola lisiti yaffe. Bw'omala no prioritizinga kiki kyoyagala osooke nakyo. Mwaka guno nina okuzimba mu poloti yange omwaka guno. Nina okuvugayo akamotoka omwaka guno. Byonna n'obiwandiika bulungi n'obimenya. Akati bw'omala obimenya n'otandika okuŋŋaanya ssente n'omanya nti January, Feb, March ezo ssente zigenda kunsobozesa okugula akamotoka.
bwe naba nina akamotoka ako ne babulooka tebajja kuntawaanya, nja kwevuganga ngende noonye kapuluti kenjagala nga kasente nsa. Kaakati oba wakakuŋŋaanya akasente ko kaweze, that is much. Nga mukwano gwakubira, hello, oli kuki? Gye ndi eno tukwasaganya mpola mpola naye mwana tebitambula. Nga nina ddiiru. Eyiraka kisa kinegula. Jangu tugende. Wena wabadde lutalo Ukraine buli ssaawa basasula miliyoni 25. Buli ssaawa emu bweti gy'omala mu lutalo. Miliyoni 25. Kaakati gwe abadde agenda okugula emmotoka yo, laba bw'oyingirira enteekateeka z'otoyinaako mutinaki namagulu, oyingidde mu by'okugenda, oyinawo obusente bwo butonotono miliyoni 6 z'okuŋŋaanyiza, ogenda Ukraine kola miliyoni 25, bagambye sooka osasuleyo miliyoni 5, ozisasudde, omaze ozisasula, bagambye nti tezimala, yongerayo 12, kusinza ku sente z'ogenda okufuna zigenda kuba nnyingi nnyo, then weetaaga nnyingi z'oteekamu olw'okugoba ebipapula n'ebisigadde byonna. Ogenda okufundikira nga tolina z'oyongerawo ate ng'ezaasooka baazitwala, so ng'owoomye. Oba mukitegeera? Kino kituyigiriza ki? Stick to your plans. Bw'okola pulaani giremereko, totangatanga, totunula eno n'eri. No, kola plan giremereko. Ogambe nti tiza mmotoka gye nasalawo nti gye ngenda okusookerako okugula, and so be it. Iran, Iraq, Ukraine, oba waliyo sente kazibeereyo, nja kuzifuna, nja kuteekateeka omwaka ogujja mu pulaani yange kijja kubeeramu eky'okugenda eyo. So mu ngeri eyo ojja kutaasibwa obutasaasaanya ssente zo tolina kusaasaanya. Si kyokka, ddiiru nnyingi mu nsi muno ezitambula, naye mbabuulira mazima, njagala mwetegereze ddiiru zino n'entambula yaazo. Ojja kukizuula nti ddiiru ebiseera ebisinga zijja oyina ssente. Bw'oba tolina ssente tezijja. Wafunye obusente bwo bwa kinaku, gwe weemanyidde nti ssente wazifunye, and this person comes ng'atembeeya idea. Sigamba nti temusobola kuinvestinga in such ideas eza speculation, naye kye mbakuutira nti mwetegereze, totomera butomezi, otherwise ojja kwesanga nga all the time otomera. Okay? Bangambye kino kifuna n'okiyingira, kino kifuna n'okiyingira. Eyo gy'osangira n'omusawo n'akugamba nze ssente zo bw'ozireeta wano nsobola ozzizaaza. Kati n'ogenda n'okukumba omusente gwonna gw'okoze n'oguleetera omusawo n'akugamba gubikkira awo. Tetugubise ffenna, ojja kudda oluvannyuma lw'ennaku bwe ziti nga guzadde. But says who? Singa ddala zaali zizaala bwe zityo, then singa mu nsi muno mulimu abaavu. Okay? Temuyingira namwe ebintuntu ebyo bwe bityo. Simanyi omuzungu, obuyinja. Can you imagine? Osanga abasajja nga bakulu, bakazi bakulu, naye nga bayingidde such stuff. Bamuguziza obuyinja musimanyi bu diamond. No! Oyo akuguza diamond asobola omutunda ewalala. There are legal places awatundibwa bino ebintu. So, please, nkimanyi mwagala okugaggawala, mwagala okubeera obulungi, but they are basics. They are basics z'olina okutambulirako. Then, omukisa bwe gujja nga mukisa nga gwa njawulo ku bino bye wa planinga, kiweemu obudde okyetegereze, kyekenneenye, kinoonyerezeeko, tomala gakiyingira. Otherwise, ojja kuwoomerayo. Oteekeddwa okukola embalirira, omanye ofuna ssente mmeka, osaanye okozese mmeka, era otereke kyenkana ki. Oyina okufuga ensalawo zo bwe kituuka mu kutereka ssente n'okuzikozesa. Okay? Kubanga most of the time abantu bagenda bagamba nze nalongo ssente zimpita mu ngalo, n'ombuuza zikuyitamu zitya. Ati kakati nkoze omwaka mulamba ssente bwe ziti,
naye Naalongo nagenza okugira bwenti, nagenza okumala okugulako poloti okuzimbako ennyumba nga sikyalina ssente nga zonna zimpise mu ngalo. No. You can't call an investment nti ssente zikuyise mu ngalo. Kye tuyita ssente okuyita mu ngalo is a situation whereby katugeze baakusasudde omusaala akadde kamu, bwe bamaze okukusasula n'osooka otoolako emitwalo 2 n'osasula ow'edduuka, of course gye mbadde mujja ebyokukozesa awaka, n'otoolako emitwalo 3 n'ogasasula landlord, ate n'omwezi guli yasigala akubanja 15 gy'ana5, kati 45 gattako 2 zonka ga 5 osigaza 35, kati 35 ku ssomero of course bakubanjaayo bakunyeenya okukakana osigaze 5, kati ate n'oddamu mu cycle y'emu ey'okuddamu ate era okwewola, okitegeera. Like you get this money but you can't use it. Nga bwoga nti nandyagadde ekintu bwe kiti kangende nkifunye, njagalayo akagato kangende nkafune, njagalayo wall unit kangende ngifune, oba TV oba ki, nga you can't, because all the time buli lwofuna ssente oba oli mu mabanja oba olina ebyetaago bingi neweesanga nga tosigazaawo yadde 10, owulidde. Abalala lwozifunye lwofiirwa lwolwaza n'okola ebintu ebyo byonna, and you wonder how do these people know nti kati olinamu ku ssente otere ofiirwe? How do they know nti kati olinamu ku ssente otere olwaze? Awo mu buli ngeri kikulaga bulazi nti muba oyita nabo, abo b'oyita nabo mwe muli apangapanga bino byonna, abipangapanga with an intention ey'okuba nti takulekerawo ssente zaakubaako kye weekolera. Nga terina ky'osobola kwekolera. Kati n'obeera mu mbeera eyo n'ogikulizaamu abaana, kwegamba mutuufu nga terina ky'osobola kubalaga. Ebintu bino bitwogerako bya nnaku, kubanga ndabye ku bantu bapangisa ennyumba to some extent n'abaana baabwe ne batuuka okulowooza nti awe babazaala, only to find out ng'oba omu ku bazadde afudde nga balina omutwala gye babaziika, nga landlord agaanye omulambo guyingire mu nnyumba. Why? Kubanga this person has been working so hard naye nga tafisaawo kasente kasobola gamba nti kano kayinza okuzimba oba okugula poloti oba kyonna. Okay? So, twetaaga okulowooza ennyo okulaba ddala tuyinza kukola tutya okutereeza embeera eno. Ensonga ffe ng'abalubaale ekyasinze okutuyisa ssente mu ngalo, nsawo z'abajjajja. Of course mirimu gy'abajjajja, kubanga eriyo jjajja ajja okugamba nti nze bw'obanga onoobeera n'ensawo yange olina okuba nga okola omulimu gwange. Not necessarily kubeera bubeezi na nsawo awo nga tekola. Kati oyinza omusanga nga yali munozi wa ddagala, jjajja yali munozi wa ddagala. Kati ayagala ensawo ye nga ssente zigendamu ziva mu kunoga ddagala, ate nga that is one thing gwe gy'otoli willing kola. Okiraba? So that way n'ogenda ew'omusawo, ensawo n'agiraba nti yeetaagisa n'agikuteerawo, but just by the mere fact nti omulimu togukola, nannyini nsawo teyasiima. So every time mw'oteekamu ssente zimala kuggwamu okufuna endala. Lwaki? Kubanga teyasiima. And what do? We end up nga tublaminga abasawo aba batuwadde ensawo zino. Ne tugamba bakyamu biki byonna. Kituufu nabo balina issues zaabwe, bwe tunatuusa okulaba ensawo y'omulubaale nazo tujja kuziraba. Naye nga njagala mumanye nti mu nsawo zino ez'enjawulo zituteekawo zibaako bannannyinizo abaagala emirimu gyabwe gikolebwe. Kyekyabangambisa nti ensawo eri emu eri uniform etagenda kukubanja mirimu gy'abajjajja kuba nti ogikola, ekyo kiba kibbo. Ekibbo kiwateerawo bajjajjaabo tekitambulira nnyo ku mulamwa gwagamba nti olina okukola emirimu gyabwe. Naye ensawo eno etungiddwa eno, n'etungibwa mu lugoye, n'etungibwa mu lubugo, n'etungibwa mu maliba, n'etungibwa mu bintu eby'enjawulo, olw'okuba nti ensawo y'abajjajjaabo ebiseera ebisinga etambulirako emirimu egyo bajjajjaabo gye baakolanga.
Obuzibu obulala obuleetera ssente okutuyita mu ngalo kwagala kukola nga bannaffe bwe bakola. Olina koligi wo ku mulimu, alina akamotoka ke ajjaawo nga yeevuga, so bwe mmala okukola ng'abatwalako out, ng'aleeta ng'addugaza emmeeza, okay, munywe, nga munywa. Kati ogenda okulaba nga it is becoming too much. This person takes us out all the time, n'agula ebyokunywa ne tunywa nedda. Tekiba kya makulu. We should also do just like he does, okay? And you're like, today, full house on me. Muganda wange akajja obunaku keemanya. Eyo ku mirimu gye tukolera eyo mulina okumanya nti eriyo abantu abajja okukola just for the sake of okukola bamulabe nti akola. Naye nga bakitaabe baamukolerera, bajjajjaabe baamukolerera, I'm telling you ng'ekiyitibwa ssente gy'ali si kye kizibu. Nga he just wants to get a life, associate with people and show the world nti naye akola ng'abantu bwe bakola. Naye nga ekiyitibwa ssente si kye kintu kyalinamu obuzibu nti oba azikola nti alina ne kyazaagaza olidde. And you're here, gwe mukulu ewammwe oba gwe mugagga aliyo, mwaka kalimu akatono kuwukola, bonna batunuulidde ggwe. Baagobye omwana fiizi ggwe, ono yalwadde yaabwe ggwe, ono bajjajja baalinnye babanja nsuwa ggwe. Everything kitunuulidde ggwe. Ennyumba etonnya, mukoka asima oluggya, all the problems at home, they call you out of your little income. You facilitate. And here you are, olw'okubanga olina mutabani w'omugagga gw'okola naye, you want to be like him. Nawe weerage nga ye, ogenda shopping nga ye, oyambale suuti ey'akakadde. Because you want to keep this company. Come on, guys. And the next day you'll be like, Mama Nalongo, nze gwolaba wano, ssente zimpita mu ngalo. Zikuyita mu ngalo? Ng'ono omusajja atunda amasuuti bwe yajja walondamu essuuti 3. Buli suuti ya $5. Ow'engatto bwe yajja walondamu peeya 3. Buli suuti ojagalako engatto. Buli ngatto ya $3. Taayi za $10,000. Amasaati ga $7,000. Osula mu kazigo. Please find your level. Okay? Find your level. Muteekeddwa okuyiga okwerekereza. Waliwo kye tuyita opportunity cost. Olina okubaako kye weerekereza osobole okubaako ky'ofuna. We live in a world of scarcity. Ebintu byakulwanira kati ggwe bw'ona oyagala otambule na bali bannamalako ng'ate okimanyi oli mu kwezimba bwezimbi, ogenda kwesanga nga the last thing ky'olabako is you ng'oli dumped somewhere gy'otosobola na kuva. Nga you're dumped somewhere gy'otosobola na kwejja. So, kino ekintu kya ssente zimpita mu ngalo, tukirwaneko. Kituufu, kituuka ekiseera ng'omulubale bw'afuna ssente, ebizibu bijja ne zifuluma ne zifuumuuka. Lwe bakusasudde beppa, eyali akubanja lwakujjukira n'akubira akasimu n'akubanja. Kusinza nti ssente oba oziina ate ng'oludde ebbanga nga tomusasula nga toziina, n'olaba nga kikkakatako bambi omuweeyo. Gwe mutima gw'omulubaale oba toyagala mulyaza amaanya. Just nti ziba teziriiwo. Now that weeziri k'omusasule. Kati ye n'omusasula. Oba akamala omusasula, landlord n'ayingirawo ng'alinga gwe baatemezzaako nti kati wazifunye. Ebyo ebiseera bibaawo. Naye bw'ogenda okukola ensonga z'empewo ng'otereeza kino kiri, eventually era kimala ne kikola ki? Ne kiggwaawo. Kimala ne kiggwaawo. That's why mbakuutira. Munyiikirire okutereeza empewo. Munyiikirire okutereeza empewo.
kubanga bw'oba otereeza empewo ebintu obiva kumu ng'ali akatogo, slowly by slowly n'obaako ky'otuukako, naawe n'olaba nga mutuufu embeera ekyuseemu ng'osobola okukeera enkya. Mu bunaku bwo n'obala akakadde ku akawunti nga kwe kali nga ne mu nnyumba oyinamu 5. Okay? And life changes eventually. Investment is a great deal. It's a very great deal kubanga we have this tendency, sigamba abantu temutereka sente mu bank is good kubanga bw'oba osavinga obeera ne records eziraga nti you save and everything. Naye ate yaguzeeyo obubuzi bwo n'obuteeka mu kyalo kamu bubiri tokigaziya nnyo nga toliiyo, kikwate empola kamu bubiri ojja kulaba enjawulo nga y'amaanyi. Akabuzi kamu bubiri kasinga sente ezitudde obutuuzi okwo ku ssimu nga tezirina kyakkola, nga gw'owuza kimu nti nze njaganya essimu yange nga nzito esitula kakadde na kudda waggulu. No, buy a goat. Gulayo obubuzi bubiri obukazi n'akalume kamu obulunde mukyalo eba bulunde. Bw'oba wooli ng'osobola obbulunda bulunde kubanga nkubira ojja kugula akabuzi k'emitwalo 10. Ekinene ennyo ojja kalundira katubale nti jjukira embuzi ezaala emirundi 2 mu mwaka. Ezaala 2 mu mwaka. Let's assume ezadde obwana 2 mu mwaka. At the end of the year you have embuzi zo 3. So bwe wagula 2 enkazi, at the end of the year oyina embuzi meka? Oyina embuzi 6. What a deal. Oyina embuzi 6. Ate eri gye wasooka okugula eba tekyali ku mitwalo 10. Eba yeeyongeddemu ssente. Okay? Ebintu ng'ebyo bajjajjaffe bye baatwagalizanga kati nga ffe tubirabanga old fashion. Tubiranga old fashion, tebikola ki? Naye nga mu mazima bikola. Mubirowoozeeko, mubitunulemu. Naddala ffe bannakibuga tulina bye tumanyi nga investment era tubiremerako nnyo ne tubissaako nnyo essira. At the end of the day nebitukaabya agajjulujulu. Agajjulujulu. Kale kikulu nnyo okukkaanya ne bajjajja ne tumanya kiki kye baagala ne tukikola. Obulamu ne butambula bulungi nga tuli mu kweyagala n'okwesiima. Kansubire nti bye twogeddeko tubifunyeemu omulamwa era tugenda kubiganyirwamu. Tugambye nti tulowooze ku mirimu bajjajjaffe gye baakolanga okugizzaawo kubanga baginamu obumanyirivu n'olwekyo bajja tugayidinga bulungi. Ne tugamba tulowooze okuteekawo ensawo zaabwe ez'enjawulo ezigenda mu ejjamba lyabwe. Ne tugamba tukole planning, tusalewo bulungi mu expenditure zaffe era ne tugamba nti tukoleyo ne investments. Ne tugamba nti tetubuukira bintu nga bwe bizze bino biddiiru ebyo tetubiyingirira. Tetuyingirira ddiiru. Waliwo obuzibu n'abaana, naddala abaana abavubuka abatoototo. Abaana bano banyigiriziddwa nnyo mu kaweefube wa ddiiru zino. Ne bamutunuza mu kintu ne bamulaga nti agenda kifunamu n'akola nnyo okukiteekamu naye nga mu mazima tagenda kifunamu. Why? Kubanga si kirowoozo kye. Takiinaamu n'amakulu. Ye atunulidde kimu kya kukifunamu. Talinamu option egamba nti watya nga sikifunyeemu. Ekyo takiinaamu. Agenda buki? Agenda bugenzi. Kati nze mbakuutira kirowoozeeko. Think about it. Kirowoozeeko. Give it some time. You shouldn't be in a rush. If someone comes to you with an idea, take your time. Think about it. Olabe osobola kiyingiramu otya? Oyinawo ka allowance akakiyingiramu? Like okusinziira ku plan zo ze wakuba ne budget zo na buli kimu. Oyinawo akakwesese mw'oyingirira mu plan eyo gye baleese? If you don't, then don't strain. These people tebalina kye bakubanja. Bw'aba akuleetedde obuyinja omuyindi bwe yasudde nga bwa Diamond, bw'otobugula si musango.
si musango. Naye I've seen such issues, a lot of them, ng'abantu bayingirira ebintu ng'ebyo mu kaweefube w'okugaggawala. Naye bamikwano eyo si wali obugagga. Obugagga buli wano nga tukoze bajjajjaffe bye batwagaliza. Obugagga buva mu kutuukiriza bajjajja bye baagala, mu kuganja gye bali, bakoleko omukwano, baagale nabo bakwagale. Tojja kubulwayo muzira kisaakuwa mukisa gugaggawala, kubanga emisambwa gyonna migagga, gyonna migagga. Just kuwandako ddusu nga gukusiimye ng'ogenda ogaggawala, kugusanyusa busanyusa ng'ogenda ogaggawala. Owulidde? Okubeera ow'ekisa, okuyamba, byonna birungi. Naye kakasa nti you don't strain. Don't strain. Ekyo nkibagamba bulijjo. Yeah. Don't strain. Don't go an extra mile okuyamba. Please don't. Kubanga at the end of the day, chikulekawo straining nze. I tell it to people who want to help me. Nimegana okunyamba munyambe, but don't strain. You don't have to strain. No? Zetwetaga genda kwewola sente mbuloko ogenda kuyamba Nalongo, simanya ine essomero alabirira abaana. N'olwekyo gw'ogende mu banka osingeyo ekyapa kyo obufune sente ojoziwe Nalongo alabirira abaana olw'okuba gw'olina omutima omuyambi. No? Kati otandika okusula ku tebuuke banka ekubanja as though Nalongo gwe wataddemu sente nti agenda kuddiza sente. Nedda. Kiki kye njagala? Njagala mukole sente. Omanye nti sente ze nsobodde okukola omwaka guno tiye. Nfisizaawo obukadde 5 ntiye. Ngenda busaasaanya ntya. Nalongo ono bambi aludde nga atusomesa and she doesn't mind. Ye atusomesa busomesa. She's not funded, not by anyone. Naye ate era still atusomesa. Byatusomesa no tubiganyirwamu. Yeah, tubiganyirwamu kubanga no one has ever told us such stuff. Not even our parents, not even our teachers, no one. So, I actually love her content. Okay? Kati, after this 1 year, this is a miracle. This has never happened to me. It has never. And effort ya Nalongo. Okay? Yeah, it's her effort. Yadde tamanyi tampulirangako naye kana kakaddeko kankamuwe. Ezo nange nja kuzirya nga nzeeyagaliramu. Okay? Yeah, I will know nti omuntu ono asiimye. Nga tisagala kuleka ng'okaaba. Okay? No. So, if you're to help, help, but don't go an extra mile to help. Just do within your reach. Ky'osobola. Sigamba nti kikolere Nalongo yekka, but to everyone. Everyone, okay? Kasweti mutegedde bulungi. If you're to help, don't go an extra mile. Era kyo twakyogerako ne tugamba nti gwe ebizibu bikutuukirira, buli lw'ofuna ssente ebizibu bikutuukirira. Soka weebuuze, bwe mba siina ssente, how do these people survive? Kati njagala bakukubira essimu nga wakazifuna bakugambe nti eneeka kiri bubi nnyo, ennyumba etonnya okukamala. Osirike, olabe, oba tebaabeerewo. One big question you should ask yourself is, ddala abantu bano, singa bukyenkya ne mba nga katugeze, God forbid, nga ndwadde ne ngenda ku kitanda, won't they survive? Ekyewuunyisa, these people survive. Ne bw'ofa they survive. Babeerawo. Ne you find someone nga straining nga buli kasente kakolawo. These people find ways ez'okuzimujjako. Wali bano bannaffe abakola long distances. Omwana yava Mbale aze mu kibuga kola. Buli lwazikuŋŋaanyawo they give him a call. Omwana yalwadde, ne waba si mulwadde. Oli atulaawo obutuuzi nagana naye nga tuludde okulya kanyama. Mumukubire mugambe gundi mulwadde. Munnaye mutowo mulwadde ng'abukwata bambi ng'abuweereza. Munnange kaakati gundi emmotoka yamutomedde ng'akwata ng'aweereza.
only to find out at the end of the year nga byonna bye bwamugamba tekuli kituufu na kimu nga mwali mu munyunyuta bunyunyuzi. Now the year ends, talinawo yadde 10 sente zonna abadde azibapookera, and you expect this person to come nga yeetisse abeetikkidde. Okiraba bw'ajja engalo nsa nga mumubuuza bulijjo okola ki, naye nga ate bulijjo mwe mulya ssente ze nga mumulimba biro mumulimba biri. Kati naawe gwe balimba